Yes, mpola mpola tukaniriza natera ku mukitu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya nedowoozi Ntambi Kimso namarundi Kiboya Maxud Junior. Webula kuba nti otambula naffe, webula kuba nti otwagala, webula kuba nti osubscribinga, webula kuba nti ever buli kaseera mpola mpola otambula naffe netusigala nga obuli awo tukyakuweereza. Olunaku lwaleero nakuleetera omulodi w'ekibuga. Yes, omulodi w'ekibuga Uncle Elias Lukwago bambitasibe otasulewo yali ku mimwa gy'abantu abamu batandise okuba nti bawayira Jose Chameleone bwe yamuloze. Chameleone avuddeyo n'abyegaana era nga avuddeyo n'akola posti nga avaayo amukubagiza okuba nti adda engulu. Yes, owera kuba nti otambula naffe chali wange nawe nkutumidde updates, music updates ezife Uganda. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Victor Rose atadde akayimba kapya bakayita Ndese Love. Gendo kanonyeko Victor Rose ow'ekikomando. Yes, Love Legend azemu nayimbira abakyala bupya alese akayimba bakayita Ndese Love. Gendo kanonyeko mpola mpola obere nti okafuna atenga kumumu ku buyimba bwetugenda mu maaso n'okuba nti twesunga. Yes, waliwo akayimba ka Wyke Benda ne Wizzo Manizo bakayita Radio Man. Bwe mumu ku buyimba Wyke Benda actually nagendako ku studio ya Wyke Benda eyo mpola mpola. Yes, twaine Paraso netugendako ku studio ya Wyke Benda nasooka tukubiramu kenyimba ezo twaine selector che Radio Man. Bwe mumu ku buyimba bwetusuubira okuba nti obuli awo bujja kuba mpola mpola. Wyke Benda agenda kutaka akayimba ne Wizzo Manizo Radio Man naye ng'ate akayimba akali ku market sawa zina akafulumye bakayita Ndese Love kamwana muleza amanyikiddwa nga Victor Rose ono. Yes, nsubira yes omwana ono ali serious nsubira. Yes, bemo ku bayimbi bensubira nti bali serious omwaka guno mpola mpola. So n'olwekyo byebyo Ndese Love Victor Rose gendo kanonyeko atenga akayimba akensubira bannayuganda. Yes, by the way, yes, Ndese Love kafulumye Wyke Benda atadaka genda kutaka yimba akalaba kayita Radio Man. Paraso enakuza omwezi nga nya December agenda kuta another hit runono limba lwamanye baluyita Anyoyo lwakolebwa producer Ian Plo mpola mpola yalukoze wali. Yes, side ze machindye luwafu mpola mpola Anyoyo Paraso ogenda kufuluma enakuza omwezi nga nya December lunaba luli ku mikutu gyonna ejja social media. So n'olwekyo buyimba obwo yes, Ndese Love mugende mukanonyeko then mulindirire Radio Man Wyke Benda featuring Wizzo Manizo kogatane Anyoyo Paraso. Yes, Paraso agenda kutaka yimba kapya ngaza kumala mbakayita Anyoyo kakolebwa producer amanyikiddwa nga Ian Pro mpola mpola waliteze machindye byebyo. Olunaku lwaleero munzikirize ngende straight to the point. Yes, if I up your music updates now then munzikirize ngende straight to the point. Yes, waliwo ne bachali bange bambi nakuzomesa genda kubeera nga lumu bagenda kuta video yaabwe bagiyita ddala. Don't sultan Sadex genda ku YouTube channel yaabwe obere nti subscribing nga luba bulita ddala agenda banonyeko nakuzomesa nga lumu. Yes, mbadde mbeera bide bachali bange abo naye ngate bana bayimba bulungi ddala genda kanonyeko audio gyali yonna genda munonyeko ngenda kubanga ngenda straight forward ku the point ngenda kumanti kutusako. Yes, ebife Kampala Road Mayor musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago ali kundiri era nga abantu bavaayo balumiriza Jose Chameleone kuba nti oboli yawo alina kyamanyi kukulala kono bangi ku social media twatandise okubalaba nga bagamba nti oboli yawo Jose Chameleone yavuddeyo n'aloga musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Elias Lukwago. Jukira nti Jose Chameleone yesimbyewo ku bwa Road Mayor era nga mulokana muno wa people power amanyikiddwa nga Nabira mutana Nabiro yabadde MP woman MP Kampala okumala emyaka nga 10 plus then kogata ne Road Mayor aliko sawa zino Elias Lukwago naye nga mpola mpola amawulire gavaayo galaga nti Elias Lukwago ali bubi nnyo ddala obulwadde obumuluma tetunaba kuba tufuna officially. Abamu bagamba nti bulwadde bulala, abamu batandise n'okwalikira nti obali awo omusajja ono yafunye COVID-19 gyabadde nti amitinga abantu bangi ab'enjawulo era nga y'omu ku bantu kakiiko ka African Union kwe yateeka ku net okuba nti apreachinga kye bayita COVID-19 pandemic eno okuba nti agituusa mu bantu especially abo opposition mpola mpola. Yonono y'omu kuba
Piaro ba like bebamu ku bantu abadde babonyisa enjiri ku lukalu lwa Africa mpola abamu bagamba nti yafunye COVID-19 era nga wetwogerera Elias Lukwago tasulewo tasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Elias yadusibwa wali eri yadusibwa wali eri Nairobi Kenya wanono wengambira Munnayuganda n'abakulembeze baffe. Yes bw'obanga oli president simanya okukola mu gavumenti n'abasigaddewo ng'otuukira authority kyekiseera okuba nti naffe muteeka eddagala mu malwaliro kyekiseera okuba nti mulongoosa amaliro gaffe wano eno abantu baleme kuba nti bagenda bweru w'eggwanga. If all services available here lwaki abantu bafulayinga ne bagenda ebweru ne babajjanjabire is one of the biggest challenge era omuntu alina okwebuuza eba Elias Lukwago bafuna miliyoni 4 plus basobola okuba nti bagenda e Nairobi. Tebereza chali wange ali eyo wansi atasobola yadde okufuna emitwalo 5 omwezi bwalwala agenda kubeera ati asobola ekyo nsubira balidda baffe buli omu gwe kikwatako omutandika okuba nti mulongoosa facilities zaffe wano mpola oba oliawo naffe tusobola okuba nti health sector yaffe improvinga n'okuba nti tufuna service ezaabo gye mudukira e Kenya naffe ebintu bire wano mpola so tukyagenda mu maaso. Elias Lukwago wetwogerera ali Nairobi Kenya afuna obujjanjabi era ng'oba oliawo mpola obulwadde yes bugendanga ekirwadde kigenda mu maaso okuba nti kimubala embirizi. Jose Chameleone mukuba nti yerwanaku yagenze mu maaso n'agamba nti quick recovery incumbent Lord Mayor bambi nkwagaliza okusuka obulungi yadenga atuli mu resi yemu naye tekigamba nti oli mulabe gwenna gwe bwobeerawo fena tulwanira change mu Uganda sonze naawe bwe tubeerawo netandika okuba nti tulwanira change mu Uganda nsuubira tusobola okuba nti tugituukako amangu so nolwekyo muganda wange nkusabira odde engulu mpola wone muganda wange osobola okuba nti ojja tuweereze eggwanga. Bangi babadde tebakisuubira mu Jose Chameleone bangi babadde balowooza nti Jose Chameleone atasobola kuba nti oba oliawo akuba like ayagaliza muganda okubeera nti adde engulu wano nokugamba Munnayuganda obutawagira omuntu tebuba bulabe okuba nti oba oliawo muli mu business oba muli mu competition n'omuntu omulala omuntu oyo tomwagalizanga kufa because bino byansi ebyensi byansi olwaleero tubirina enkya tubirekawo so n'olwekyo mu politics mbasaba mulekerawo okuba nti musiga obukyayi to spreading one love buli mu kimu kye tukola tuleke okubeerawo nefutwa ne fitina ku mitima tubeere abasajja abayonjo abasajja abamu kye bagala mu nsi muno buli obeera n'omutima ogulikiriya Mukama Katonda ali kugulirira ng'ebintu byo oba oliawo tebirikeruko. Olwaleero Jose Chameleone myaka 2 abadde mu music industry ya Uganda akyali namba emu gwekkiriza oba gaana. Jose Chameleone myaka 2 bangi nno bagwa dda bangi music yabalema ne baddukira ne mu politics bangi nnyo yes abageza kunayenga nti Chameleone yasobola okuba nti ayambako n'okunekyalinga abantu ab'enjawulo n'okuleetako abayimbi ab'enjawulo abalala Mukama yamukipinga n'asigala nga akyali mulamu era nga akyali ku top artist mu Uganda. Kino kikulaga nti buli obeera n'omutima ogulikiriya buli obeera nti oyagaliza olifuna. Jose Chameleone yes oba oliawo babadde batandise okuba nti bamukonjera ebigambo nti alina kyamanyi ku kulwala yes kwa Lord Mayor naye nga ate avudde n'abaseke n'abagamba nti propaganda gwe mutandise mujja bikalira ku mannyo era avudde n'agamba nti Lord Mayor bambi nkusaba odde engulu muganda wange tulina okuba nti tulwanira Uganda tulina okuba nti tukyusa obukulembeze tulina okuba nti tukyusa ebintu mu Uganda so n'olwekyo muganda wange nkusaba tereera ojje mu restandika okuba nti tudimandinga ebintu by'abanna Uganda omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli ngenda kusaba chali wango naku lwaleero bino nno ennaku zino mbadde sibikola naye njagala ntandika okuba nti mbikola atubeko ne tafali gye tutuusa ku music industry ya Uganda geno nonyeko akayimba ka Victor Luz bakayita Ndese Love kafulumye ke kali ku Spotify kwe kali ku Amazon kwe kali ku Deezer Audiomack Boomplay ku gatane YouTube atenga White Panda naye agenda kuba nti atakayimba ne Wizomanizo bakayita Radio Man mpola kayimba kali akagenda mpola nakawulira kokko palasa na kuzomwezi nga 4 agenda kuta akayimba bakayita
ani oyo enya December ate nga ne bakyali bange enaku z'omwezi nga lumu December bagenda kuta ddala video Donsul Sansada X genda ku YouTube channel yaabwe osobola okuba nti obanoonyako baganda bange abo ulize ku music waabwe nanyuma mulungi so beva mukumana bensuubira okuba nti oboli abajja kibamba mpolampola nkugambye byebyo ebife Kampala Elias Lukwago kyaliwa ffe bambi tasulewo tasibewo yaliko mimwa twekusabira okudda engulu omusiramu tukusabira okuba nti odda engulu Lord Mayor tukusabira okuba nti oboli atukwagaliza birungi byere ne family yo bambi mukama batugumiye bagumye kubanga yes gwe olinga bonnene ku Uganda olinga bonnene ku family yo olinga bonnene ku muntu wa wansi quick recovery our brother tukwagaliza birungi byere bampi tantambi kimsona maroni chibe Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe subscribe kwatana kuba nti subscribinga ate nawe ya subscribing edda kugamba ti big up on yourself ogenda ku Twitter nkozesa Jimso 16 follow me ogenda ku Instagram nkozesa tambi Jimso 5 follow me I'll follow you back then bwogenda ku Facebook tulina omukutugwa formula baguyita Uganda mukamoli go like the page atenga otandike nokuba nti oboli ofuna updates zenjawulo mpola genda visitinga ko website yaffe eri www.africansocialtelevision.com wano tukuletera amawulire ga entertainment agafudde ku Africa content number sono lwecho byebyo twasala okuba nti tukuweereza twasala okuba nti tukutuusako byolina okuba nti oyagala webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otukkiririzaamu webale kuba nti obeera naffe yes tukwagala nnyo muganda waffe big up on yourself bye bye